Kale nkwaniriza tuli ku Fik Media, subscribe, like, comment, share ate osobola okubanga ofuna ebyakabi. Nagamba 2023 tugenda kutuusaako ebyenjawulo, tugenda kulaga ebyakabi nga tulina abakabi nga batunnyonnyola ensonga ez'enjawulo. Olunaku olwaleero nkyaliddeko wano muganda wange mukwano gwange tuludde nga tumanyiganye ne mugamba neŋŋamba kampitirewo mubaleetere ate abatuuseeko ekikyasinza okuba nga ekyakabi anti omwaka gwakatandika butandisi. Jibu Fashions basangibwa wano mu Nyendo ku luguudo luno olwambuka wali kuweruka muba omuyita ku Toto agenda kubanga atunnyonnyola wano ndooza ehampu ey'okubiri ku Lukaya stage tugenda kubanga atunnyonnyoka ate tumanye ebyambalo kikyolina okwambala wa neddi era lwaki mukyala mwami tugenda kubanga tubinnyonnyoka. Kale Jibu agenda kubanga atubuuzaako ate tunuulire kyo kyayina wano mu stock, engatto nziraba weziri, enkofiira aziyina kugamba buli kimu ojja wano n'akwambaza wenna novaawo nga buli kimu kiteredde maridadi sana nnyo. Jibu nsanyusa okusisinkana. Nange nsanyusa okusisinkana muzee. Ogamba otya? Sina bigambo, ogamba otya? Atulaba ku Fik Media sooka omweyanjulire. Amanya bampita Jibu Fashion. Amanya amazaalirona ampita Jibu. Jibu Katerega. Naye ngeri linnya tulikola sente yonna etambudde wonna Jibu Fashion. Tusangibwa aba Jibu Fashions. Tusangibwa mu Nyendo opposite Lukaya stage awo tusangibwa business yaffe weeri. Ku Lukaya ku amsesooka nguyambuka ku Toto. Ja. Kati ffe abali mu mawulire omulimu guno tugusoma. Mwe abali mu kwambala ebintu bino muyina obuyigirize bumufunamu. Like oba muyigirize okubanga osobola okwambaza omuntu. Ya, ino kubanga oli muyigirizeemu kuba toyinza kubikola nga toli muyigirizeemu. Ino kubanga bino wabisomerawo. Nasooka kusoma muko. Kale bino natandika nga sisomye naye gye ngenze mu maaso nga neeyongera. Nengina n'ensoma nentandika okukola. Natandika sitabisoma naye bwe neeyongera mu kukuka mu by'obusuubuzi nentandika okukola. So kati wano jjawo ddi wano mu Nyendo okutandika nti Jibu Fashions weeri? Okutandika wano nti Jibu Fashions ngitandise yali 2021 gwa munaana ng'ekitegeeza nga ndi wano nakamalawo omwaka ogula mugumu n'ekitundu awo tuginawera myaka 2. Yeah. So ekifo kisanze otya sofa? Ekifo kinaba kuba kibi lwakuba embeera yaayo tenaba kutereera bulungi naye nga sinafunawo nnyo buzibu nnyo okutwaliza awamu. Abantu bagula. Naye nga olina kasitoma omukwata obulungi nasobola okugula. So gwe mu byonna lwaki wasalawo okugamba nti nze kaŋŋende mu ngoye za baana bakyala basajja ngatto? Lwaki tewakola bizinensi ndala? Nayagala nnyo obusuubuzi. Waliwo mukulu wange eyali mu busuubuzi, yali atandise obusuubuzi nenjagala nnyo obusuubuzi nga nze nnyina byenkola birala nnyo nanjagaza obusuubuzi kuba yali alina byakozeemu byendaba ebyenjawulo byakozeemu nange nenjagala nnyo obusuubuzi obwo ninga akanyingire ki obusuubuzi olugoye nentandika okusuubula. So okisanze otya sofa ekyokusuubula kino? Sibadde sinakifunamu nnyo obuzibu lwakuba kale kubaamu okusoomoozebwa nti oyinza okuleeta ekintu kasitoma n'atakyagala ate nga gw'olaba kiri shuwa kasitoma n'atakyagala. Kitegeeza oyinza okuleeta empale eno n'oleeta kkala eno nagamba njagala mu kkala eno oba obusoomoozebwa kubaawo n'oleeta kino naganze njagala kino. So Jibu Fashions gwe tuli naye olunaku luno olwaleero njagala edduuka lye atulambuze ku ngoye ez'enjawulo. Ndooza tugenda kusooka ne sekita ey'abasajja tulabe kikyayina mu stock y'abasajja, then tulabe ne kikyayina mu stock y'abakyala, tulabe n'engatto eziriko, topi ziriwo eziriko n'ebirala, emisipi tugenda giraba byonna. Tusookedde wano mu by'abasajja. Jibu kati ndaba wano jeans zino zirimu ebika. Jeans zibamu ebika.
waliwo eberange waliwo ngoyinza ozizo kujanga nga si nnungi bulungi waliwo nebeera ennungi naye kati wano ku Jibu tubana first class. Kati zino ze tuyita tutya zejjini z'abasajja abambazi ezitali za gandi ziriko damage wabula ze z'abambazi zino kati nga bolaba jini eno bweti solo okujijjayo ng'osobola okujjawo omuntu obuvunaanyizibwa n'ajambala nga teriiko damage yenna. Jini ne bannungi ndabikira okusiiwuuka tebana buzibu ne jini eba nnungi kati nembawo ne black ono ne black ono aba mulungi abamu yebika black kati black waliwo ono waliwo Levis waliwo Versace zibamu ebika omanyi lebo za njawulo mukozi taba y'omu. Abavubuka basinze kwettanira ziriwa abavubuka basinga kwambala damage abavubuka bano ab'omulembe guno oguliko banavubuka zinamu damage damage mwali mulina damage oyo mulina abavubuka basinze kwettanira damage nga boolabe eno empale eba nnungi nnyo muvubuka era wano eba etundibwa emitwalo egiri mu 5 ku 5 kitundu. Zibaamu n'ebika kati era nyinawo damage ow'enjawulo akyukamu zibaawo ennungi eri plain naye nga mweziri zonna damage ez'enjawulo zonna mweziri wano. So osinga kwambaza bavubuka bonna n'abakadde mbambaza kati omukadde ayinza okujja naganjagala jento n'omuguza jento kati jento ng'eno abagenda ku mikolo jento ozirina bonna tubambaza jento ng'eno omukadde asobola okujambala omuvubuka bana balina zi wedding abagenda okwanjula ebyo n'ensonga Jibu Fashions abikolako. So bwe tuddako waggulu ate obusaati so kati zino t-shirt oba zino t-shirt zirimu ebika nazeera nezibamu ebika waliwo olyenajja naga nti njagala etalina kitogi kati n'omugirayo esaati ng'eno n'omugenda esaati yino terina kitogi kino tekiba kitogi kiba yita ekitogi esaati ebeera bweti esaati erina ekitogi kino ekyo ekitogi enjawulo yenjawulo ega nti njagala erina ekitogi njagala erina ekitogi nojja n'omuweeno n'akwawulira naye nga zonna ziri ku first class yereba eriko mu kala ez'enjawulo so naye toyinaamu nnyo ndowooza ziri affiliated ku byabufuzi sirabamu nnyo yero sirabamu nnyo redi ate abantu baba baagala okuwagira kala z'ebyobufuzi byabwe abamu nomutonotono kuba ebyobufuzi abantu ez'ebibiina tebazigenderako nnyo oli agamba nagenda mu ekibiina yasooka ogireke tujja kgenda nga bitandise okukola ki mu byobufuzi. So ate waggulu wali ndabawo esaati zino esaati ezo zezigendera ku mpale ziri jenu zenagambye zezigendera ku jenu ndaba zoyina nti ndoza abasinga tebatera zettanira nnyo obusinga okutamba naye ng'oli bwajja nga ayagala ate era esaati era eya jento abagifuna bulungi nnyo. Saati z'abavubuka zino vubuka jjanaga njagala level kati eno off white kati eno ya kiwuzi kibaite saati ya kiwuzi yino waliwo neeyo waliwo n'empale ezaze nga zirina kiwuzi kati Jibu zino nga nnene nnyo nene bonna bambala waliwo omuntu alijanga ayagala nene naye gwe mulembe oguliko nzijanga nkwatamu nedda noba tukutteema omulembe oguliko kwambala binene kati fitting yaggwako fitting abantu bakyamwambala nnyo sanga abavubuka ngambadde empale ye nnene tadeka ekisaati ye kinene bensibo ye wali ensonga zonna zivuddeyo bulungi nnyo. katugende ku ngatto weziri ate kino yakungatto ngatto ya mitwalo 24 eno Jordan 4 bw'ogula
bakajiba n'abavubuka bateekako ababoda bino si bya boda bya boda 1352 tubajereze nnyo ensonga zaabwe babeera wansi nsi nezino egira mu VIP ono bambazi bambala bano abayimbi era bentera obbiwa ebyo. So tunnyonnyoleko ku ngatto zino okusinziira zino ze bayita batya? Kati eno engatto bweti gye bayita Air Force. Eno yebyambala omuvubuka ategeera ebyokwambala eyagendera ku lugoye lwonna black bw'okubako empale ya black n'oteekako essaati ya white n'osibako essaawa yo bulungi nnyonga eyange eno bw'ogiraba oba ogenze kutambula kucakala walina bugabo oba ogenze kulya byana bwekiri. Kati waliwo eno bagita Jordan 4 nga toyamaanyi nnyo yabambazi nozoba ogiraba yabambazi gatta ekyali mpya ekyali nnungi nnyo era si ya bbeeyi nnyo mitwalo nga 22 teba mu bbeeyi nnyawo omuvubuka ategeera ebyokwambala aba asobola okugigula. Newabaawo eno eya Gucci no Gucci yabakyala naye nnungi mpitirivu era bategeera ebyokwambala abakyala mugiwa Jibu Fashions ebintu abimala. So zino zonna Air Force zirya sente. Air Force 1 owulya Air Force 1 geno mitwalo 15 bw'oba mwoli tuba tukuwa. Kati eno ya office oba naye erya pate abako abagenda okulya emmere abavubuka abagenda okulya emmere eno ensonga ezimala era si ya bbeeyi nnyo eggwera mitwalo nga 10 ndowooza ogiraba oba ogenze kwambala. So basically omuntu engatto weeziri buli omu engatto gy'oyagala oba osobola ogifuna bulambalamba. N'abagala enkofiira kati eno gye tuyita tutya ebyenkofiira sibitegeera Jibu. Enkofiira zizazze kati ziziriko ezavubuka abambazi yerawundi kankutereko koolabe ono lawundi ono mulungi nnyo ku bambazi tebakyayambala ziri enkofiira ezigira nnyo tino enkofiira nnungi agala okunyuma yenna ndowooza ajja kunyuma nga nze bwe nnyumye ndowooza okiraba ensonga zonna. So baseball yeno gy'obadde otaddeko baseball gye mbeera nayo naye nagitumya butumya bweru nange yalinnya ebbaati bamuneza enjawulo tukiyisizaawo nnyo Jibu. Ebyange ebimu bibayanjawulo era ebintu byonna byennyina wano ebimu byanjawulomu. So eno yeemu n'eno zikyuka kati eno ngitumya mitwalo 4 eno mitwalo 4 nayo kati waliwo ezikakkamu waliwo eziba zikakkamu kati eno mitwalo 2 zo ziba zikakkamu kati eno yebayita baseball zikyuka baseball eyo zikyukira ddala. Kakati mbadde ndaba zino ennene neya muzeeyi kikofiira eri wano nayo bagamba mbu ezo z'abalaalo. bamuzeeyi era mu kasita ogiteekako eyo oba olina okukwata omuggo mu ngalo bwekiri era wano ntera ziguza baki bano bampa enkoni zezaabwe zino ze bambala abakawboyi zibabeeramu zino kofiira nnungi. So naziri ze tulaba waggulu ze zimwera baseball nkofiira topi zonna niiki lebe ez'enjawulo zonna weziri wano na zino atulaba nga bw'oyinza okulaba waggulu awo zonna we ziri. So oba oyagala ekyokuteekako waggulu ng'oli mwambazi wa nkofiira yitirako wano ku Jibu Fashions mu Nyendo ate ajja kubanga omutwe gwo agubika bulungi nnyo nnyini ddala. Nkugambye tumukyaliddeko tumanye ate byakabi ki byayinawo naawe omwambazi 223 omanye ki ky'olina okwambalawa ogenda kucakala ki ky'olina okuteekako ogenda mu office ki ky'olina okuteekako ogenda wa birthday party graduation ogenda kushootinga video ki ky'olina okwambala. So bye tugenda maaso n'okubanga tutunuulira. Kakati kano Jibu nga sinnakategeera kano katandaalo kaki? Si katandaalo kaliko mirimu kati bujja wano nakatabula nakateekamu buli kyanjawulo nakateekamu empale y'omukyala
kuba byonna wano Jibu Fashions ebikola kati ne empale y'omukyala gy'owulira mulimu ezakyala z'abasajja damage w'abakyala ono w'abakyala zonna ziri kuno bujja n'osaba empale z'abakyala zonna ziri wano kati bwojja n'ogamba abakyala bazigula nnyo bazigula bazaagala waliwo najja nagaa njagala bupedo unayagala njagala nnyimpi kaba kasobola okukola bulungi ako kati waliwo neeno ebyali abavubuka be nagambye abambazi naye kino nga kiringa kyamagi kiringa kyamaze naye bakwata Jibu nawe ennaku ezo nga bakusanga n'ekyambalo ky'amagi ekyefaananyiriza ekyamagi guba musango era poliisi ekkwata ebimu baatugaa tubize ebimu twabibaddiza naye era bino twasangiwa tumaze obbireeta mu sitooka nga mwebiri waliwo obutishaati wano bwe mbadde tetunaba kulaba producer wange jangu eno bwoti otuboye nga tusobola okubulaga abantu ate nabo babulabe bamanye nti ku Jibu Fashions byonna tubiina so kati buno obwa TikTok bwendaba bwo ate by the way nsanga nnyo avubuka nga babwambadde kati nga kali TikTok Gucci yaweddeko Gucci takyalinako TikTok LV ezo zitambula bwetudde eno ku sayidi y'abakyala ate yo tulinayo kindaba dresses na biki tunnyonnyoleko dresses ezo ziri bika bingi kati wano wansi kansooke mugiremu wano asooka agire bulungi nnyo waliwo ebika ebigundi ez'enjawulo kati bwojja waliwo eno kati gye bayita jump shoot ogiraba abambazi abagenda okulya sente zaabwe waliwo neeno two-piece y'empale empanvu two-piece kiba kitegeeza zibangoye bbiri oba bbiri blouse nga bifaanana nga bifaanagana biba byebyo kitegeeza neeno two-piece zinezo nezisinga ziri wano two-piece bano bumodo buno obwambazi buno bukokonyo buno siba zayambala atera zinona wano siba zayambala atera zinona wano ku Jibu Fashion ina mukyala wa ina lubuto ng'omugirayo maternity Jibu Fashion zabimala kano kankubye kakabi era bwo ino omukyala mugendako out na bugabo yakoze muba mugenda kukimala tete ebirungi then na wano waggulu ndabawo ku party dresses bwe buli obwenjawulo kati bana bagenda ku party balina zi birthday parties agagala kushininga lugoyenga luno wari ina jalo kyolugamba oba olugenda kulwambala bulungi nnyo nga siraba munnyo abawanvu nonda party dresses bumbi abawanvu bali wali waggulu era maamawo sengawo sisitawo agenda ku masigidi bali awo waggulu abawanvu twabateeredde awo so byonna ku Jibu Fashions weebiri mukyala musajja ebyabaana obirina ebyabaana mba nabyo nga bwoga nti ebyabaana mutiyo bweriti abaana tuba nabo tubambaza ezo omulaba omwana ng'ono bwati tumwambaza saizi bwezi te zonna tubambaza abaana so ye Jibu Fashions gwe tulinayo olunaku luno olwaleero Jibu omulimu guno birungi ki bye wakagufuna mu sofa omulimu guno tegunaba kuba nnyo na buzibu twasi nawukolera bbanga ddene naye ofunyemu ebirungi nakaguzimbamu akayumba kange nakagulayo n'akamotoka kange wekali wali ku kkubo akate nga sinagumalamu bbanga ddene naye ngaolina kukwata bulungi bakasitoma olwoka gufunamu soomozebwa kikola aba okukyasinza okuba okunene sofa okusoomozebwa kungi nnyo sooka lenti w'ennyumba zino zetukoleramu nyumba za bbeeyi tezisoboka zeetaga ngo
ng'ofissa nnyo okulaba ng'ozisasula. Kyeŋŋamba ba landlord batusalireko ne ku ssente z'ennyumba. Nabo omusolo bagamba omusolo guli waggulu. Naye naffe batukalabana nnyo emisolo. Ssente nnyingi okusomozebwa kw'amaanyi nnyo okwo. So engoye zino gw'osuubula wa? Jibu Fashions esuubula wa? Jibu Fashions etera okugendako e Kenya, mu Kampala, bwe watya weetambulira. Naye yagala kubako egendeko e China, egendeko e Dubai, yonna eyagala kugendayokko lwakuba otandika mpola mpola. Mpola mpola. Engoye ze muba mutimbye wabweru neze muba mutadde munda ziriwe zisinga okutambula? Nanti kati wabweru eyo oteekayo display n'alabirako, osikirirayo kasitoma n'omuleeta munda n'omuwa oluli eno munda. Kati nga olaba ziri empaakingi ziri z'olaba wali zentadde wali. Sentadde wali kati bw'ova eri n'enkujja eri wabweru noona njagala luli nga ndeeta luno nkujjayo n'olw'omunda. So ziri ziba za kusika bakasitoma bajje balabe ekiri munda wano. Ekiri munda tusobole omuwa olugoye olw'abaseemi. Producer sooka ojje wano tulabe ate nga tunaatera okufundikira. Misipi giriwa, tulabe ne ndaba wano gaggles. Bana ekitali ku Jibu Fashions simanyi. N'obwomunda buli wano. Kati emisipi gya mmeka? Misipi mitwalo 2, mitwalo 3. Mugirimu eyo bbeeyi kati guno guba gwagumu. Sijja bbeeyi nnyo. 2.5 kati guno musipi nga guno 2.5. Myaka buwangaazi. Oba ogenda kugwesiba. Musipi omulungi ng'ogwo. Ate zino gaggles. Zonna tuba nazo wano ku Jibu Fashions. Byonna tubimala. Okiraba. Okigadde. Oba ogenda kwambala buli kimu ku Jibu Fashion. Ensonga zonna zibeere nga zeezo. Ate buno babutwala abantu? Babutwala. Batera obutwala. 15,000. Obw'ettaano bubeera mu katale. Aba mu katale eri. Babutunda kati buno obwa bwa mutwalo gumu kitunda akantu koteeka munda. Kalina okuba nga kayonjo. Kati olina okugula boxer ng'eno. Nga n'oba ogenze kukyalira girlfriend wo. Bano abavubuka abagenda okukyalira girlfriend zaabwe olina kwambala boxer ng'eno. N'ogenda ng'okutuuka munno oli mu kisajja muyonjo. So Jibu gwe tuli naye olunaku luno olwaleero tuwayaamu tumanye byambalo ki ebiriko, kikyoteekeddwa okwambala wa naddi, ate ensonga eno tube nga tusobola okugikwasaganya tufundikire. Jibu ng'otubuulira omuvubuka ali eyandyagadde okutandika bizinensi ng'eno, magezi ki g'omuwa? Gemuwa amagezi gemuwa nga ayagala okutandika bizinensi ng'eno kubanga si kyangu naye ate kisoboka. Tolina kuwalirira gamba nti oli munnaye ng'ayina kingi naye nyina kufuuba kunoonya kingi. Olina kutandika kukwata mpola mpola n'otandika n'akatono ako k'oba olina n'ofissa mpola mpola nosobola okumalako. Naye nga tekyetaagisa nnyo magezi nnyo okugamba nti ki kuba naffe okutandika bwe nkubuulira entandikwa yange gye natandikamu satandika na ssente nnyingi naye ate enjawulo ngiraba. Otandika na mmeka? Mu kutandika wano kuba nze nasooka mu busuubuzi bulala nnyo nga sinnajja wano mu dduuka nga nyina okusoomozebwa kungi nga nyina abantu bennange bendaba abakola ki abakola amaduuka naye nga baŋŋamba ssente zeetaagisa nnyingi naye nenkikolako nendaba nga tekyetaagisa ssente nnyingi nentandika ne miliyoni zaali miliyoni 4 nentandika mpola mpola. Bwe ntandika empola mpola mu myaka gunagamye genda kubeera myaka 2 enjawulo eno gye ndabawo kuba natandika ebintu bitono nnyo nga byonna bisibirina naye Katonda bwansaasidde mu bbanga lino lyonna ndabika ngenda ndabawo enjawulo. Kizaamu amaanyi ekyo. Kati naawe owulidde muvubuka ali eyo atudde naye baako kyotandika n'aka kasente akatini k'olina ate osobola okuba nga weeyongerera ddala mu maaso. Jibu oli mufumbo? Ndi mufumbo.
omanyi tugera ne tufuna obuzibu ebiseera ebisinga tuyinza okusindika bakasitoma okujja ewammwe mu bambaza nsoono ate munaye kasitoma n'omukyamya n'omuteeka mu nsonga endala. Era ebyo bikolebwa bali abavubuka bakatandika okukola ki okuyiiyayiiya naye nze ndi mufumbo nyina omukyala n'abaana 2. Kirungi nnyo ekyo. Kale okuggyako ng'olina obubaka obusembayo naye nga ffe tulabikanga ekirwaliro tukifundikiridde wano. Obubaka bwe nnyina ndala ngamba abavubuka bongera okukola baagala okukola okuba okukola buli kimu okituukako bw'obanga okola. Banyina omukazi gwe neegomba wano neiba wange bamita Mamayira mwegomba ayina kawundo mpya wano ate nga mukazi naye mukozi. Mukazi gwe neegomba wano kuba naye njagala ki emmotoka yange si mpya naye ate nze neegomba eri gy'alina. Ate n'ekirala bw'oba oli mu fishuli ekola usinkana abanene ab'enjawulo n'osobola okugatta nabo obwongo n'osobola okweyongerayo. Ate n'ekirala olina okukola emikwano kuba emikwano nayo giyamba. Oyinza okuba nga olemereddwamu n'ofuna mukwano gunaakuyamba. Olina okukolagana ate n'emikwano egizimba sijja ina emikwano egy'ekivubuka eginywa enjaga egikola biki n'okolagana n'emikwano emirungi nga tegirina buzibu gyonna nga gisobola okukola ki gisobola okukusika ku mukono. Kyekituufu ekyo. Kale tuyanza nnyo tweyanzige Jibu Fashions. Tumaliriza enteekateeka yaffe y'olunaku luno olwaleero kansuubire byonna mubirabye bimwadde mwetaaga okumanya n'olwekyo mujje wano ku Jibu Fashions ku Kyambuka ku welcome wano mu Nyendo opposite ku stage in fact ku stage y'e Lukaya ku hampu ey'okubiri mubenga mukwano gwange mumuwagira. By the way yanyambazizza olunaku luno olwaleero simanyi producer ndabise ntya nkoze ne movie ne MC ku kamera era ya producinze show eno ey'olunaku luno olwaleero era nga Jibu Fashions yetaddemu sente mu program yaffe olunaku luno olwaleero. Kale ku Fake Media subscribe, like, comment, share ate ekintu kino tube nga tukiteeka ku level endala atakumira mpeera abankumire mbeere bulungi mweraba.